kutimbulira munda n'omutwe n'ekifuba. Mukakitawe w'omwana ono eyattibwa Nakayima agamba nti ku ntandikwa y'omwaka guno Besweri yatandika okulumizibwa mu lubuto n'omutwe. Ayongerako nti omwana yakoma kuwoola okutambula oluvannyuma lw'amagulu okunafuwa bwe bati bamuddusa mu ddwaliro lya Bulopa Health Center, abasawo ne balemererwa ne bamuweereza mu ly'ekiyunga. Yasinda omutwe namuwaako esente yagula amakerenda yamirako kusaawa nga 3 obulwaye bwataama, embavu damuluma, enda yamusimba. Embeera bwe yayongera okusajjuka baamutwala mu ddwaliro ly'Iganga gye babagambira ng'omwana bwe yalina omusujja oguleetebwa ensiri ne bawaayo amakerenda agatabayamba. Nga wayise emyezi 3 omwana yeeyongera okuba obubi ng'awulira omuliro ku kabina n'ebitundu by'omubiri ebirala n'ekyaddira kufuna mabwa. Ekyewuunyisa Besweri alya bulungi wadde ng'ekitundu ky'omubiri okuva mu kiwato okutuuka ku bibye byafa dda. Kwasooka mutwe wajjo okukola omusana gwatuuka kunca omutwe omusana awo naje nagulaku amakerenda omusana munda mwatandika okunuma. Omwana ono asiba akaaba omutwe n'ekifuba olw'ensonga nti abyebakira. Ab'enganda basabye abazira kisaawe kubadduukira n'obuyambi bw'ensimbi n'ebikozesebwa ebirala basobole okutaasa obulamu bw'omwana. Mbansaba abasawo abantu bona baide banambeku banfunireko obuyambi sobola omutembeeta kuuku emyezi Katonda gy'anaaba akoze ki gy'anaaba amutairewo babuti obuyambi bwampwaku nze mwene. Soma Frederick yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Kubanga baba ni mama daba wako.